Faadi TV ujimbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya mwenamwena bagifollowing abali e Dubai, abali e Qatar, Saudi Arabia, abali mu ggwanga lya Uganda, abali mu ggwanga lya America ku University of Chicago. Mbebaza ne mbagamba nti muli bakabinnyo okubanga mugifollowing. Olutaalo wakati wa Pastor Roses Bugingo Mutabani wa Dr. Takikiliza Besigye ko sane wini byanyima. Ngenda kwandu kutusako olutaalo kutejembe wakati wa Pastor Bugingo ne family ya Besigye ko Mutabani ne nnyina. Batumedeka abali mu ggwanga lya Omani nembebaza ne mbagamba nti mongere okubanga mugifollowinga abali mu Iraq mu Baghdad. Amawulire mpana gagaba gatambula okwitole ggwanga Uganda jukira lero Sunday service ewa Pastor Bugingo kati okugendayo munnange bana abe recording sabayinza okukusabulirayo. Pastor Bugingo agamba yako yaba recording ngange ebintu nakola ki ne babitimba ku mitimbagano eja social media. Baba ale ne malogena ngo ina byagala okulikodinga boy kabaka weddemu ate nga nali agadde okukyala yuko kukyakya Pastor Bugingo ku Canan ne mama oyinza ogenda ngo nojja isimu okwagala okukuba esimu ne babaza nti ogenda kulikodinga. Sikwasizayo kamera zaffe. Mukulu Bugingo mukambwe nga bw'okiwulira mukambwe nali agadde ogendayoko mbeeko byenfunayoko mbyako bendikodinga ne maama pozikongo nonya kamera bajase bwase nenga mukulu Bugingo atavuse baba kyakoze mutabani wa Besigye bajikira omuvubuka ono abagamba ati yekyusa era nti no muli wa bisiike nti ebintu byonna byakola yeeyisa kikazi ekifaananyi kyolengera kifaananyi kyadda nikati yenna yakyuka yeeyisanga mukazi mpuyo gyali era nga Pastor Bugingo abalangidde nabagamba nti bali mu kubanga bateeza mutabani waabwe omwana kati yayingira mu bisiike ayambala buteteeyi bw'abakazi omuvubuka oyo gw'olengera mutabani wa Besigye akosa ne mukyala we manyikitwa nga wini byanyima. Pastor Bugingo simanyiwa olutalo bano lwavudde naye nga ajjukira abantu bonna abasinga Pastor Bugingo balumba akadde kana abasinga bavudde nga bamugamba ku ssala gye yasabira abantu byagamba nti tebamwagala n'abasabira okufa era abasinga abasabira nti famire zaabwe emirambo gino goke gumu ku gumu era wini byanyima yomu kwa abava nga bakola ki bavumira Pastor Bugingo ekikula kyakola nisaaji yasaba kati Pastor Bugingo bweyamuwulidde bava takyasirisa nyabo eyo Sunday service ne mama ekiriyo kitokota butokosi nali njagala nkyaleyoko ku Canan eyo naye manya n'enkyalo nga ngenze kufunayo information mawulire si kukyalayo genda kutulayo butuuzi naye kizibu okufunayo amawulire kizibu wali yalikodinze akatambi ng'enkuba etonye naye akalikodinze yeebuzaabuza ate ndiga yawa Pastor Bugingo oba yadde agenze kulikodinga oba yadde agenze kukola biki ne baba kumugwamu yakatimbyeyo ku mitimbagano yakashiyalinzi ne baba kumugwamu nti alikodinga kabadde kawedde mu Pastor Bugingo ali strict nnyo kubanga lwa abakola ki abagenda ne bakuba ebifaananyi nti ne bakuba obutebe obukalu ng'endiga tezinnajja ne babutimba ku social media nti ne bagamba nti kyakiye temuli bantu agamba nti abantu abo kaalibwako gwakwata kali kujjuutuka naye ng'ensonga zeezo Pastor Bugingo mutabani wa Besigye beetwalaganya. Mutabani wa Besigye yagamba Pastor Bugingo ze munnange sirina gatuuka naawe bwe yasabira abantu essaala embi ez'okubanga wasabira omuntu okufa olw'okubanga nti takwagala olw'okuba nti nagambako ku nsobi zo onolowooza nti takwagala. Mutabani yagambye mukulu Bugingo just ngenda mpola. Pastor Bugingo agamba kati gwe gwani ngamba okugenda empola naye nga benna byavudde ku mukyala wini byanyima bwe byavudde naye nga ate benna Pastor Bugingo yabyeetera. Pastor Bugingo ebintu emunze ndaba yandibadde asirika n'abitabo tibajja kukoleramu ensobi kati libagamba yagenda kwokya Bible oba kubanga bagenda okwekebera ebitabo byabyo nga mwalimu Bible. Abasinga bagamba nti okuva ne kono Pastor Bugingo taddanga ngulu
nti okuva nti yakola ki volero kya Bible nti tebiddangamu kutambula bulungi nga byatambulanga. Naye ng'ensonga zeezo mukulu Bugingo yagamba nti ate eriyo omuntu ajja kumulumba aleme kumwanukula. Agamba nti ne bwanaavaani ajja kumu-attackinga naye ng'amu-attackinga. Stay on YouTube platform, sigala ng'onfollowinga, bamuyita Pastor Aloysius Bugingo. Mbebaza ne bagamba nti mwongere okuba nga mugifollowinga, ne bagamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section, ate osigale nga ogyekumiddeko updates mba nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga Uganda. Ne bagamba nti comment section weeri awo just obubaka buntere wansi awo mu comment section bamuyita mukulu Aloysius Bugingo oba Pastor Aloysius Bugingo. Ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula mutabani wa Dr. Kiza Besigye Kifeefe kossa ne Winnie Byanyima beetwalaganya. Omutabani yagamba nti sijja kuyomba na mukulu Bugingo, sijja kuyomba naye, ate nga abantu abasinga bamugambako ku nsobi ze yakoze naye nga